sooka owummuzeeko by'okola, sooka ogirabe naawe nga tonnaba kufumbirwa oba kuwasa muntu oyo. Sooka nga weebuuze omuntu ono mwagala oba muyinako basic chemistry, feeling oba chemistry oba engeri gy'owuliramu eri omuntu oyo. Ebyo tebibeerera. Oluvannyuma lw'omwaka oba oluvannyuma lw'emyaka 2 nga muli mwenna, eyo empulira eggwaawo, kati n'obeera naye ng'omwagala bwagazi. Leero kankuwa enjawulo wakati wa chemistry ne feeling n'okwagala okutuufa okukuuma obufumbo. Bw'obanga omuntu tomwagala bwagazi ng'omuyinako basic chemistry, tomufumbirwa, kubanga oluvannyuma lw'omwaka ojja bbeera nga tokyalina mpulira eyo. Abantu bangi bayingira mu bufumbo n'ebiruubirirwa ebikyamu, kasita atuuka eyo n'atabiraba ng'obufumbo abuvaamu oba ng'anobayo kyokka ng'amaze ozzaalayo abaana. Ekiruubirirwa ekisooka ekikyamu kwe kulowooza nti ogenda kuggwaako ekiwuubaalo, ogenda funa omuntu gw'oyogerako naye, gw'ogabanako naye ebizibu byo, akuzzeemu amaanyi. Kati bw'otakiraba n'ofumbirwa omwami ng'akola safari oba nga tamanyi kwogera oba ne mufunamu obutakkaanya oba n'abeera nga takyakomawo waka, ekiwuubaalo ne kiddamu, kati awo ng'ovaayo. Ku luli eri ng'okyamuyinako chemistry, yakuwanga obudde obumala ne munyumya, kati ekiwuubaalo kikomyewo ng'ovaayo. Ekiruubirirwa ekyokubiri ekikyamu kwe kulowooza nti nno ogenda kunyumirwa okwegatta buli kiseera nga mwegatta. Kankubuulire mukwano, bwe mutandika okumanyiirigana nga mubadde mwenna okumala emyaka 2, myaka 5, myaka 10, okwo okwegatta kujja kukendeera. Mubeere nga mwegatta ekinene nnyo essaawa 3 mu wiiki ennamba. Kati ekiruubirirwa kye ekikuyingiza obufumbo bwe kibeera kyakwegatta, oluvannyuma lw'emyaka 5 oba oluvannyuma lw'emyaka 10 bw'onoobeera tokiraba, oyinza okwenda ebbali oba si kyo okunobayo. Kati ekirina obbakuuma mwenna kubeera kwagala, kwe tugenda okwogerako olwaleero. Ekiruubirirwa ekyokusatu ekikyamu kwe kulowooza nti onoonya muntu anaakulabirira, anaalekawo ez'akameeza, anaakusitulako, anaakuweeza akaviiri, anaakuweeweetako, anaakusitulako, anaakola kino ne kino ne kino ne kiri. Ekyo nakyo kiruubirirwa kikyamu. Ayinza obbikola omwaka ogusooka n'omwaka ogwokubiri, emyaka egiddako ng'olina kubeera naye olw'ensonga omwagala. Kati naawe kankubuuze, omuntu oyo nga tonnaba mufumbirwa oba nga tonnaba muwasa, biruubirirwa ki by'olina? Olina okwagala okukuuma obufumbo. Obufumbo buweereza, obeera weetegese kuweereza muntu. Leero kankuwe by'olina okwebuuza ate era weddemu, weezuule oba ddala oyagala omuntu oyo, onoosobola okubeera naye oluvannyuma lw'emyaka 10 oba oluvannyuma lw'emyaka 15. Babuuzaako mwenda mikwano gyange, amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'okusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel yaffe okoonene kade. Gwejja osookanga okola video zaffe ze tuteekayo ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olwokubiri gubeera mukwano, olwokutaano tuba tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiriza mu Bayibuli. Bw'obanga olina ekibuuzo kyonna, noonya ku WhatsApp namba yange eyo, naawe yandyetaaza otuwagira mu ngeri yonna ku Jack Online Ministry. Beera ng'okozesa ennamba y'emu. Leero katuddemu ekibuuzo, okwagala kyeki okukuuma obufumbo? Katutandikirewo. Welcome back to Jack Online. Okwagala okukuuma abantu awamu kagibeere gino emikwano egya bulijjo, tekuva mu mpulira gy'owuliramu eri omuntu oba feeling, wabula kubeera kusalawo n'ogamba nsazeewo okubeera n'omuntu ono naye nga tewali kalungi ke mmusuubiramu. Kankuwa ekyokulabirako, engeri gy'oyagalamu muzaddewo oba tolina kyokyamusuubiramu, wabula omuwa ssente zo kaabe ng'azikozesezza bubi, osigala omwagala era osigala omuweereza obuyambi. Engeri gy'oyagalamu omwana wo ne bw'akola ensobi eyenkaniddewa, osigala omuweerera era osigala omuliisa. Ku lwaki? Kubanga omwagala. Kati ekibuuzo, lwaki ye mwami wo ye bw'akolayo ensobi emu oba ensobi 2 ye omukyawa n'osalawo okunoba? Lwaki tonoba ne ku muzaddewo era lwaki tonoba eri abaana bo? Yesu atubuuza mu Matayo essula ey'okutaano onyolwana mu 6, kubanga we mwagala abo babaagala munaabeera na mpeera ki? Kubanga n'abawooza bakola ekintu kye kimu. Yesu kye yali ategeeza, ab'amawanga abatakkiriza baagala abo ababaagala, ababafaako nabo be bafaako. Gw'olinawo enjawulo, osobola okwagala omuntu alabika ng'atakwagala era n'omugumiikiriza okumala ebbanga eddene. Pawulo atusomesa okwagala mu Bakolinso ekisooka essula y'e13 n'atunnyonnyola okwagala kye ki. Kati katutandike. Ekisooka
okwagala kugumiikiriza. Bakolinso ekisooka essula y'ekumina onnyo olwokuna. Okugumiikiriza mu Luhibru kitegeeza maklothumio. Maklothumio kye kintu ekirwawo okuyitamu ebbugumu n'okiteekako ebbugumu okumala ebbanga eddene naye ne lirwawo okuyingira. Kati naawe osobola okugumiikiriza omusajja oyo gw'ogamba nti nno muyinako feeling, muyinako chemistry, naaba ng'akomawo buli lunaku ng'atamidde n'omuyoolayoola n'omuteeka mu nnyumba. Osobola omugumiikiriza nga talekaawo zaakameeza. Bw'alibeera alina omuze gw'ayize nga takyakomawo waka oba mwenzi, olisobola okugumiikiriza omuntu oyo. Ebyokupampalinga nga biweddewo onoomugumiikiriza. Bw'oba nga tosobola mugumiikiriza na muze gwe, Pawulo agamba nti tolina kwagala eri muntu oyo. Ekyokubiri, okwagala kuyina ekisa. Ekisa kyekyo ekikuweesa ekintu ky'otasaanidde kuweebwa. Omuntu n'akukola bubi, gwe n'omukola bulungi. Omwami ono bw'abeera nga taleseewo zaakameeza, onoosobola okugenda n'oyiiya n'entuuyo zo n'oleeta emmere era n'omugabula n'essanyu, n'osigala ng'okyamuweereza ng'omwoleza engoye ng'omugondera, byonna ng'obikola bulungi. Naye ye ng'akola bubi oba nga takyasasula renti, gwe n'oyiiya n'entuuyo zo n'osasula renti, ye n'ajja n'asulamu, osobola okukikola ekyo. Ekyokusatu, okwagala tekuba na bujja. Obujja bwa mirundi ebiri. Oyo gw'otwalanga mukwano gwo ne bw'aba nga si boyfriend wo, n'abaako kyatuuseeko, oba bamupromotinze ku mulimu, oba bamwongezza omusaala, oba aguze emmotoka, oba azimbye ennyumba, kyonna ky'abeera akoze, n'ofuna akasajja mu mutima n'ogamba singa kibadde kyange, obwo bwe busooka. Obwokubiri n'ogamba tekimusaana, obwo bwe bujja obwokubiri. Kati bw'obeera ng'olina omuntu oyo gw'ogamba nti omwagala, oyinza omumusanyukirako yadde mulina obutakkaanya ng'alina kyatuuseeko, n'owulira nti yazimbye oba bamwongezza ssente, kyokka ewaka yavuddewo muyombi olw'obutasasula school fees z'abaana, osobola osigala ng'oli musanyufu oba n'omujagulizaako olw'ekyo kyatuuseeko. Pawulo atugamba nti kwekwo okwagala okutuufu okw'obwakatonda. Ekyokuna, okwagala tekwekulumbaza, tekwegulumiza. Neera mu lunyiriri olwokuna, okwegulumiza boosting, okulaga nti oli wakabi okusinga abantu abalala bonna, era by'okola byonna oyagala kulumya bali oba bakwasa bujja, nti Mukama nkwegayiridde nnyamba nzimbe ennyumba, nnumye balabe bange, nkube embaga, nsirise baganda bange, nsirise ab'oku kyalo. Ebyo byonna byakwegulumiza era kwekulumbaza. Tolina kukola kintu kyonna ng'olumya muntu mulala yenna. Mboddeyo ewaka okuva Saudi okole bizinensi yo nga bbaawo tokyamweguya, nga weeyimirizaawo ajje ng'afukamira mbu ng'akwenenyeza. Ebyo byonna byakwegulumiza na kwekulumbaza. Ekyokutaano, tukisanga mu lunyiriri olwokutaano, okwagala tekunoonya byako. Kati njagala okusoomooza gwe mwannyinaze gw'agamba nti omwagala nnyo, osobola okwerekereza gwe ky'oyagala n'okola ky'ayagala, oba ogenze ggula ngoye ne weerekereza gwe lw'oyagala gwe n'omugulira, kyokka ye nga taggulirangayo lugoye n'olumu, oba ogenze ggula nva ze mugenda okulya ewaka ne weerekereza gwe z'oyagala n'ogula z'ayagala. Okwerekereza kitundu ku kwagala okutuufu okw'obwakatonda okukuuma obufumbo. Weerekereza gwe ky'oyagala n'okola ekyoli ky'ayagala. Ekyomukaaga, neera mu lunyiriri olwokutaano, okwagala tekunyiiga. Bayibuli etugamba nti temuganyanga njuba kugwa ku busungu bwammwe. Kati bw'obeera ng'onyiize oyanguwanga okunyiigulukuka. Kati omuntu oyo oli mwetegefu musonyi w'amangu, yadde akoze ekintu ekikunyiiza ate ng'enkyagenda kiddamu, tokikuuma ku mutima gwo, osobola omusonyiwa yadde teyeetonze. Bayibuli yeeyongerayo n'egamba nti tekusiba bubi ku mwoyo, okwagala kusonyiwa mangu, kubanga bye bintu ebigenda obbeerawo buli lunaku. Omuntu agenda kunyiiza leero n'enkya. Kati bw'obeera ng'okuuma obusungu okumala ebbanga eddene ku muntu oyo, obeera toli mwetegefu mufumbirwa, kubanga okwagala tekusiba bubi ku mwoyo. Ekyomusanvu, mu lunyiriri olw'omusanvu egambye okwagala kugumiikiriza byonna. Mu Luhibru hupamaneo. Hupamaneo kye kintu ekinyigirizibwa mu kafunda ne kibeerawo okumala ebbanga eddene. Kati nawe osobola okunyigirizibwa omwami oyo n'obeera naye okumala ebbanga eddene ng'embeera yonna ekulaga kunoba, ng'olaba tokyasobola mugumiikiriza. Abantu bagamba nedda nawe ogumiikiriza nnyo, n'abazadde bo nga bakuyita bagamba mwana waffe lwaki obonaabona. Osobola omugumiikiriza okumala ebbanga eddene, awo olina okwagala kwennyini. Ekyomunaana, okwagala kukkiriza byonna.
osobola osigala ng'omukkiririzaamu yadde embeera yonna eraga nti nnaasiraanyi naye kennyini ng'aweddemu essuubi osobola okusigala ng'omuzzaamu essuubi nti osobola okumalako tujja sobola tujja tuukayo tujja kumalako osobola osigala ng'omukkiririzaamu yadde embeera etabuse. Ekyomwenda okwagala kuzibiikiriza byonna. Osobola okuzibiikiriza omuntu oyo yadde alina emize emibi gy'akola era nga takussaamu kitiibwa naye nga tomwogerako mbantu era bw'osanga abantu nga bamwogerako osobola omudifendinga era osobola omuwagira era osobola obbagamba nti musirike omwami wange si bw'atyo bw'akola naye nga bye boogera ddala bituufu ate nga bikuluma bikunyigiriza yagaana okukyuka n'embazadde bo n'omuzibiikiriza okwo kwe kwagala okutuufu. Eky'ekkumi ate era nga kye kisembayo naye nga tetunnabagenda ku kyakumi njagala nnyo osoma komenti yo teekera wansi mu comment section olowooza omuntu ayinza kukola atya ng'alina omwami nga yakyuka oba nga mukyala we yakyuka engeri gye yalimu okusooka kati si bw'ali ayinza mwagala atya era ayinza kubeerawo atya wawaka. Teweerabira okukwata mu ka description box wansi awo kafaana bwe kati bw'okakwata kukagenda kwebikkula okwate ku link eyo gye ntaddewo ogenda kubeera ng'olaba vidiyo engeri gy'oyinza okugumyamu obufumbo bwo oba engeri gy'oyinza obbongeramu amaanyi omuntu abadde takwagala n'atandika okukwagala. Eky'ekkumi tukisanga mu lunyiriri olw'omunaana okwagala tekuggwaawo emirembe gyonna. Omuntu ono bw'alikyukira ddala 100 ku 100 nga wanjawulo nnyo ku ono gw'olaba leero olisigala omwagala emirembe gyonna. Kati bw'oba ng'olina obweyamo obwo omuntu oyo omwagala genda maaso omufumbirwe. Ate era mukwano gwange abonaabona n'okwagala omuntu oyo atakwagala njagala okoppe mukama waffe Yesu Kristo yatwagala nga tukyali boonoonyi ng'ali ku musaalaba abantu abali bamufujjira amalusu abamukuba emiggo yagamba kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Yalina obuyinza okulagira bamalayika bajje babakumeko omuliro oba okwasamya ettaka bonna baffe naye yasalawo basonyiwa. Kati naawe osobola okukoppa karakita oba embala ya Yesu Kristo okwagala abantu abakola obubi oba bbaawo nga kola bubi osobola okusalawo okumwagala. Ate okwagala si feeling oba si ngeri gy'owuliramu wabula okwagala kusalawo busazi n'ogamba nsazeewo okwagala omuntu ono so tolinda feeling nti mpulira si kyamwagala ekyo si kye bayita okwagala wabula kusalawo busazi n'ogamba yadde naatuuka ekiseera nga mpulira si kyamwagala naye nja kuguma mbeere naye kubanga nasalawo busazi okubeera naye. Nkwegayiridde mukwano sharinga vidiyo eno n'omufumbo yenna ateekateeka okunobeewa bbaawe oba omwami anaatera okugoba mukyala we ng'alaba takyatuukiriza buvunaanyizibwa bwe akitegeere nti tusalawo busazi okwagala omuntu yadde tatwagala ffe ne tulaga okwagala okwa Kristo nga ye kwe yatulaga. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba vidiyo zange amanya gange Nzero Jonathan teweerabira okusubscribinga okusharinga okukoona kadaako mbagala nnyo. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu tuddemu ku lunaku olwokubiri n'olwokutaano mbagala nnyo bye. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.